mmwe kino kiri mukono yokka oba kiri buli wamu kubanga nyiza okubeerawo nga mpoza ab'emukono be careful nga ne Kampala gye kiri n'ebifo ebirala bannaye abantu batandise okufera enfera empya simanyi oba mpya oba ffe twakagiraba eno era bw'oba okimanyi nti oli business owner especially mobile money oba money lender oba nga olina ekintu kyonna ekya business ekireeta ssente client bw'ajjanga akujja ku dduuka lyo totawaananga okuva ku dduuka bw'aba ayagala oggula yakwate ssente ajja azirete ku dduuka bino nti jangu tugende nkuteere ssente simanyi nina kaashi jangu tugende ozikime nina emmotoka yiino we can use my car kamba tereko story yiino baanamwe ate luli nali njagala ogibanyumiza naye nengamba osanga kyagudde ku this time kyagudde neera ku wokubiri nakubidde ku kyali wange simu nangamba actually she's my sister kwa tweddira kimu nangamba mwana gwe bale kunkubirako ndi wano mba nakaaba actually nanze yamubuza olina senyiga nti nedda mba nakaaba ne mugamba kiki nti nakawona abafere sister wange oyo bagenze ku dduuka lye kwosajjo ekintu ekyo kyasooka ne kihappeninga kuffe wano ku kizimbe lwakuba nti ate kyagenda kyasukka obunene kubanga omukyala era baamutta n'omutta ebyo saagala byogerako kuba bikyali ku poliisi na kooti omukyala ye yafa n'okufa yali manelenda mu dduuka eryo lye mulengera eriri mu studio lye nalimu lyedduuka lye nasookamu kati bwe ndivaamu mulimu omukyala eyasooka okuddamu ofiisi yali ewola ssente omukyala baamutta omwezi oguwedde kaakati baanamwe this time sister wange nga bamukima ku dduuka abakyala babiri bazze ku dduuka lye nga bamugamba twagala duve kuba atunda beddings twagala duve biki oyina pieces mmeka nga mugamba mwagala pieces mmeka yasoose kujja mukyalo omu nga mugamba gweoyagala piece mmeka nti njagala piece 50 pieces sisange nga mugamba I can get you the 50 pieces ozagala kati nti mbadde nzagala kati naye nina bossi wange kamuyita akoleki azirabe naye njagala ebintu ebirungi njagala ebintu ebyauthentic simanyi tulina organization gye tuli mu kuddukanya tugenda ziwa baki baana n'abakyala bagenda ozaala we need good things obimanyi ebyo nammwe abafere nga bakufera sisange ng'acamuka akasente akangi kaza omulundi gumu ng'ababalira ssente nga mubalira ssente kati ono mukumubalira ssente nga mugamba kale kangende mpite bossi wange naye azirabe ng'atambula wano nawali ng'akomawo n'omukyalo omulala kyokka abakyala abo betwogerako mbu bakulu kubanga sisange yaŋŋambye omanyi abakyala okunfera naye nga bali mu myaka gya maama waffe gwetwogerako ali mu myaka nga 60 okitegera abakyala abakulu abalabika obulungi abakyala abaggumivu nga be bali mu kufera be bali mu kuluka olukwe kati jjukira kiba kizibu okusooka okusuubiriza omuntu omukulu even sasengie mami kale mami biki kakati ng'agenda ng'akima omukyala oyo mbu kangende nkime bossi wange kati ono mufere omukyala omu ng'agenda ng'akima omukyala omulala mu mmotoka omukyala ng'ajja omukyala bwe yajja mbu ye director biki nga ono amugamba munnaye njogedde naye asobola otuwa pieces ezo ate alabika ajja tukolera bulungi kati nga kino ekikyala kibossi kimugamba mbu njagala ebintu nga birungi kubanga tugenda wa n'abalema tulina ne projects endala biki kati ono ng'amugamba projects ezo nno nze mbadde sizimugambyeko nze mbadde mugambye z'abakyala n'abaana n'abakazi abali embuto owulira nga bagamba munnaye nja bakolera bulungi ebintu byange birungi divets zange nnungi ebintu birungi bye mutwala nga bamugamba bwona tuwe birungi this time tugenda kugezesa with 50 pieces the next time we come twagala like 200 pieces ngagamba tewali buzibu kati nga bamugamba kati sisango oyo abaddewo alinawo mobile money abaddewo actually let me say abaddewo kubanga gye buli today as per now mobile money yagivuddemu because ejja mussa okitegera we literally told her naye lwaki tova mu mobile money because bakutta olw'emitwalo 10 omanyi aba mobile money babeerawo abafere babeerawo ne balowooza aba mobile money balina ssente empitirivu okiraba naye n'akutta oba n'akutemula agenda okebera kusimu nga kuliko emitwalo 2 mitwalo 10 kati ssente entono ezo zigati okitegera lwaki baba bakutta olw'obusente obwo banammwe ng'abakyala bamufupiisaawo kati nga bamugamba kakati ssente ziri ku ofiisi tetutambula na kashi enaku zino ababbi omanyi bangi tuli mu sizoni mbi ssente ziri ku ofiisi naye you can come with us
ne tugenda ku office ne tukola ki ne tuzikuwa office eyo ababera mu mukono mumanyi ewa bamaze no ane good lord so koleke pozinge noni erinnya ekigambo kisekibobo. I had to look for the name so that I am clear. Webajja omuntu yenna nga akuferera musimanyi sekibobo ali ku sekibobo, you get to know, be alert. Bana mwengo nga bakyala bamugamba simanyi wali ku sekibobo, kajjukira already ali kumpi naawo kati ngagamba kyamwali kabikola ki kugenda n'abakyala banate bakyala bakulu ngagenda bwe yabadde agenda ngagamba neighbor we ku dduuka the next shop ngamugamba ngenda n'abakyala bano kiri bwe kiti ne bwe kiti bagenda kupa sente pieces 5 yeye kati nga munnyonnyola awo mangu ngamugamba nkwatirako ebisumuluzo byange naye esimu ya mobile money njirese munda era sitambudde na cash ebisumuluzo bibino kakati munaye ngagenda n'abakyala bano bwe basale ekkubo nga bali mu mmotoka nga bayingira emmotoka kati bwe bayingira emmotoka ng'akubira ono essimu ono gwalese ku dduuka nga mugamba nsaba nkwatire ku namba plate y'emmotoka eno nze sigikutte nga nnyingira emmotoka okitegeera ono omukyala ali I hope I'm making sense. Ono omukyala ali ku dduuka gwe balese ku dduuka the neighbor in the next shop ng'akwata namba plate y'emmotoka nga bavuga kati bavugako wano na wali batuuka ku kyambuka ku Sekibobo. I hope I'm pronouncing the name properly. Sekibobo batuuka ku kyambuka nga bapaakinga awo olaba ng'oyisiza ku YMCA ne weeyongera waliwo obuduuka obungi buli newly constructed babugulabo ba last year oba the other year bungi kati awo bwe watyo ekyemanga waliwo ba club oba washing bay nga bapaakinga awo bwe bapaakinga ng'omukyalo omu oyo boss ng'afulumamu kakati mu motoka mwalimu driver mwalimu omusajja sisange teyasooka tegeera nti mu motoka mulimu omusajja nga yavuga kati ng'oyo omukyalo oyo gwe bagamba ye boss director ng'atudde mu maaso n'oyo omusajja kati ono omukazi eyajja okusooka okulamuza beddings duvets ng'atudde mabega ne sister wange ng'atudde mabega be bantu bana muki mu mmotoka kakati nga omukyala nga bapaakinga omukyala agamba njagala kufuna ku kyakulya wano mangu ng'afuluma nga n'omwami agamba nange kangende nfuna amazzi ng'afuluma kati omukyala sigenda kwerabira linnya kuba story bagimpadde najjo omukyala ng'asigalawo mu kiboozi munnaye nze topi yenna omukazi ajja ku dduuka lyonna atandika okwewoza nze topisita biki manyayo kodi nga munyumiza nze topi biki kafune ku namba yo bw'otukolera obulungi nga baddamu ebyo ebiboozi kakati ono sisange ng'omutima gumukubanga agamba lwaki bapaakinze wano ne batuleka mu motoka ffekka ngenda kuyisa mbwangu kuba sigikolera part 2 nga topi oyo baba bali awo ng'omusajja ava eri kyokka emmotoka eri tinted jjukira gweweberu gwalaba ali munda gw'omunda gwalaba ali ebweru ow'obweru takulaba omusajja ajja atambula topi ng'agamba oyo kyali wange twasoma naye topi ng'amugamba nga yeeyisaawo gondi nali nnyo nno sirijjukira kakati oli kyokka endabirwamu nzigale nga kiraga nti omusajja ajja towards endabirwamu kati ekyalabudde sisanga alaba omusajja ajja towards the car olwagiza topi ng'akkiriza wansi amadinisa the mirrors kakati ng'omusajja mga topi nga the man starts to act like yekanze topi oli kuki wano biki sisange ng'agamba naye endabiramu ziri tinted omusajja azenga amanyi nti muno mulimu abantu okitegeera nga beebuuzaako awo biki kati sisange omutima nga gumukuba nga bagamba naye kankole ki kanfulume nange nfune wali kumaze nnyo tennuma nga topi amugamba topista nze erinnya nja ddogera kuba wamugambye go topista nga topista amugamba nti boss gundi director agenda kuleetera naawe ku mazzi nga mugamba nedda nze njagala nange kufuna gange mbuze ne kyali wange ali awo kati nga agulawo oluggi jjukira luzibu okuggula nga lutetenkanya nga agula nga afuluma